Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheikh Muzata afudde, Mungu amjue. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheikh Muzata afudde. Bibobe byerere mu ggwanga lyattu Uganda olunaku olwaleero bangi abatuvudde ku maaso nga bangi bakyakungubagira oba nga basingidde ddala okuba nga bakungubagira omukulu amanyiddwa nga Sheikh Nuh Muzata batte munnange ne bafather okuli Father Charles Jagwe oyo nno naye yafiiridde mu ggwanga erya Kenya ku nkya ya leero ssaawa nga 11 awo mu ddwaliro erimanyiddwa nga Mipasha Hospital e Nairobi era nga kigambibwa nti ono yeekebejjeddwa bw'atyo n'assangibwa n'obulwadde obwa COVID-19 era nga bwe bwamujja mu bulamu obw'ensi eno. Oyo nno teyagenze yekka munange, yagenze ne father omulala amanyiddwa nga James Odongo era ng'ono ye yafiiridde mu ddwaliro ensambya wano mu ggwanga erya Uganda. Okwo nno kwogatta n'omukulu amanyiddwa nga Sheikh Nuh Muzata munange bw'atyo naye akigadde era nga bangi bali mu kwazirana bali mu miranga era nga gwe n'atamanyi Sheikh Nuh Muzata oyinza okuba nga atoli mu Uganda ono abadde musajja w'amaanyi era nga wakiwago nga teyerya ntama teri atamumanyi wabula ate okufa kwe kubikiddwa omukulu amanyiddwa nga Sheikh Muhammadu Kibate yavudde bw'atyo nabanga ategezeddwa nga ku nfa y'omukulu ono era nga wennyini wasinzidde n'ategeeza bannayuganda bonna okubanga bakomya ebintu by'okusala ebigambo n'okubanga batema ebigambo. Kino nno akyogedde oluvannyuma lw'okuba nti bangi babadde bagamba nti Sheikh afudde COVID, abalala nga bagamba nti afudde butwa ate nga abalala bagamba nti afudde pressure. Ye abagambye nti ebyokusamwasamwa n'ebigambo mubiveeko mulinde eddwaliro oba ripooti enava mu ddwaliro kye n'abagamba kye munaaba mutwala nti Sheikh kyafudde. Afudde nno abadde musajja w'amaanyi nnyo nnyini ddala era ng'ono yabadde director wa Dawa era ng'okwo abadde agattako okubanga ye mwogezi w'ekiwayi ekya omuzikiti ogumanyiddwa nga ogw'Ekibuli era ng'abadde musomesa kansala wamu n'okubanga ate ayogerera emikolo naddala emikolo egy'abafumbo. Okyokulabirako kyoyinza okuba nga omulabirako gwe mukolo gwa mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula yagwogerera era nga azze emikolo mingi agyogererako bw'atyo n'abeera nga asibira abafumbo entanda. Munnange ono nno yazaalibwa mu mwaka gwa 1905 era nga afiiridde ku gy'obukulu 7 yazaalibwa omukulu amanyiddwa nga Adamu Muzata era nga kigambibwa nti obukaawu amaanyi n'ekiwago omwami ono n'obuteerya ntama byonna byabadde alina yabisikira okuba nga ate abijja ku mugenzi kitaawe oyo gwe mbagambye Adamu Muzata. Ono nno yazaalibwa era n'akulira wali ebwayise mu Lufula zone era nga we yawangaalira oba wabadde we yakulira okuva obuto bwe bwonna wazira nga ate ono amaka ge gali wali mu Kawempe era nga gyabadde abeera era nga wenjogera essaawa eno olumbe we lukumiddwa okubanga ate bongera okubanga bamukungubagira. Kigambibwa nti ono olunaku olw'enkya ajja kubanga ate atwalibwa mu muzikiti Ekibuli babeere nga ate bamusabira ate bwe batyo beeyongereyo babeere nga bamuziika ekigogwa. Munnange bingi ebibadde ku mukulu ono amanyiddwa nga Sheikh Nuh Muzata era nga ye okusembayo okubanga abantu abasinga baba nga bamukubako amaaso gwe mukolo ogwali ogw'okusibula omukulu yali amanyiddwa nga Dr. Anas Kalisa. Tujjukira bulungi yo Sheikh eyali akola ku Salam TV naye bw'atyo yafa. Kati kwogwo omukolo gwe basembayo oba basinga obungi gwe basembayo kubanga ate bamulabako wayitako ebbanga ttono nnyo omukulu ono naddusibwa mu ddwaliro nga bagamba nti embeera ye yatabuka. Ono nno yaddusibwa mu ddwaliro erimanyiddwa nga IHK ndiyite International Hospital Kampala era ng'eyo gyasizza omukka gwe ogw'enkomero wabula nga ate agali mu nkubo gagamba nti teri wadde family member we abadde akkirizibwako okuba nga ate amulabako. Bangi babadde nga boogera ku mukulu ono ku mbeera ye ey'obulwadde wabula nga ate bannaddiini naddala ey'Obuyisiraamu ab'enjawulo bavaayo ne boogera mu mawulire ne bongera okugumya abantu nti gyali mulamu n'okwogera ayogera n'okutunula atunula era atudde biki wabula ate olunaku olw'eggulo omwami ono baavuddeyo batyo ne bamubika ensi n'etandika okubanga etambuza amawulire nti afudde wabula ate baavuddeyo ne bakkakkanya ensi ne babagamba nti mukkakkana omukulu ono tannaba kubanga afa era ali bulungi tuteekateeka na kubanga ate tumusiibula.
abasinga obungi babadde manyi nti ye ajja kubanga ate asibula olunaku olwaleero. Bwogerageranya embeera yeno gy'afiiriddemu teyawukana nnyo n'ey'omugenzi Pastor Yiga, naye bw'atyo basooka ne bamubika, abangi ne bagamba nti afudde ate ne wayitawo ddakiika ne batugamba nti tannafa, ne wayitako ennaku ntono nnyo ate ne batugamba nti afudde. Kaakati kyekimu kyekirabiseeko ku mwami ono amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata. Ono nno yasomerako wali ku Bilal Islamic, n'asomerako ku Birinnya erisangibwa Wandegeya, ate ng'asomerako ne Madina mu ggwanga lya Saudi Arabia, era ng'eyo gye yatikkirwa okubanga afuuka Sheikh omulambirira. Ono abadde nga mwami nga teyerya ntama nga bwe nkugambye, era nga ddiini ey'Abayisiraamu wamu n'eggwanga lifiiriddwa nnyo nga bw'okiwulira. Azze ng'abeerako mu bufubo obw'enjawulo ng'akaayana nnyo n'abantu ab'enjawulo, era nga kinajjukirwa nti ono yalikooko mu lutalo lwe lumu, ng'ate olutalo olw'osibuka ku luyimba lw'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi olumanyiddwa nga Tuliyambala Engule, oluvannyuma lw'okuba nga bavaayo ne balubaaninga nti oluyimba olwo luvoola eddiini, okuba nti lwava mu luyimba olw'ekkanisa, era nga abamu ku abo abaali bamubisanya kwe kwali omukulu eyali amanyiddwa nga Pastor Sempa. Ate nga si we wokka, yaliko mu lutalo olwa Kyapa mu ngalo n'aba Buganda Land Board, era nga yali wanagezaako kubanga ategeeza bannayuganda babeere nga beebereramu ku nsonga z'ettaka baleme kubanga ate baferebwa. Ono yaliko mu lutalo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Mariachi, oluvannyuma lw'okubanga ate amuzannyamu mu ngeri emu oba endala, ye kye yatwala nti amuvoola. Si ye yekka yaliko mu kayisanyo oba mu kubisanya ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo, muyite Edirisa Musuuza, oluvannyuma lw'okuba nti Rema yavaayo, bw'atyo n'abeera nga aleeta omusajja omulala yali amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya, bw'atyo n'abeera nga amwanjulayo mu maka gaabwe, ekintu ekyali kyalema Eddie Kenzo, era nga ebimu ku byayogerwa ku mukolo ogwo ebyayogerwa Sheikh ono tebyasanyusa mwana mulenzi Edirisa Musuuza, byamuluma era n'anyiiga nnyo n'asaba Sheikh amwetondere ekintu ekitaasoboka. Wabula ate ku mukolo ogumu ogwo omukolo Rema kwe yasisinkana Eddie Kenzo gwali e Masaka, Sheikh Nuhu Muzata yaliko nnyo era nga we yafuna akakisa okubanga ate baddamu basisinkana ne mwana mulenzi ono Eddie Kenzo, era bwe batyo ne bekwatako mu ngalo, ensonga eyalaga nti byonna ebibaddewo babiveeko, era nga ye mwana mulenzi Edirisa Musuuza avuddeyo n'agamba nti yeebaza Mukama nti munaye kino kigenza okubaawo ekyokubanga Sheikh ng'empalana zaabwe zo zaavaawo dda. Ebyo byebimu ku ebyo ebibadde bifa ku mwami amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata, wabula nga tekinajjukirwa nti abadde n'omukyala amanyiddwa nga Kuluthumu, era nga akola mu KCCA, era nga kigambibwa nti oyo yamufuna mwana muto ddala bw'atyo n'amukuza n'amufuula mukyala we. Mbadde Fifi Gye nga bulijjo atakuumira mpeera abankuumire.